Abalungi abagala baleezaako omutugaffe agwana lubale badawine amanya n'etaboozi nzayinalo nkawala na mirembe beebaliza ddala okwekumira ku mukutu beebaza okuwagira empeereza zaffe. Thank you so much for being very active. Mwebale kuwagira nsonga za buwangwa na nnono. I salute you all. Munafu mpya tukwaniriza era tubadde tukusaba olikinga page yaffe eno bitusomesa bwe bibanga bikoledde ate era osubscribinge tokomaoko sharinga ebigambo bino byowulira ate teweerabira kubanga wanyiga ku notification bell kijja kubanga kikusobozesa okufunanga bu audio buno mu budde. You're gonna keep yourself updated. Olunaku olwaleero mbadde nina ekipya kye naalyagadde tubenga tutunuulira nno. Ndi wano olwaleero okubanga nkuyisa mitendera ya gyosobola okuyitamu ggwe nga omulonde okubanga otuukiriza ebirooto byo sinakindi ebyabajjajjaabo ate n'otakomaoko okulwana okulaba nga ensonga zino ozikubira ddala oluku omutwe. Mu kino kikyentegeeza I'm here to tip you on how to be successful mu nsonga z'abajjajjaffe. Yes, keep yourself tuned ku mukutu ojja kubanga oyiga ebyenjawulo. Olunaku olwaleero mbadde njagala tutunuulire ensonga enkulu ennyo mu nsonga z'abajjajjaffe, ensonga y'okubanga weewaayo wenna wenna eri bakamaabo. Omuzungu kyayita total submission. Mu kino kikyentegeeza munnange gwe omulonde kyalibadde kyankizo ate era nga kyamagezi okubanga weewaayo eri bakamaabo ewatali kubanga olina kyoberekerayo. Give yourself in, surrender to them. With all your heart, with all your soul, body and spirit, be submissive. Kino kigenda kuyamba ki ggwe ng'omulonde nti bw'okeera ku makya ng'obeewadde ewatali kakunezo. For us tulina embeera you take our terms and conditions. La mu kino saagala obe ng'oteekamu terms and conditions. No, weeweeyo without hesitation, without looking back, without high expectations from them back. Ojja kulaba butya obulamu bwe bukugondera ate n'okuba ng'onyumirwa ensonga z'abajjajjaabo. Let's take an example of this. You are the man, you have come back from work, so when you get home, you ask your dear wifey that, you know what, get the kids ready, get yourself ready, I'm gonna take you somewhere. So we have a second man azzeeyo waka we agambye mukyala we nti omukyala mbadde nteesa oba nkutegeeza nti abaana abo bateeketeeke nawe weeteeketeeke nina gye ngenda okuba nga mbatwala. Omukyala asooka nakwata abaana n'abateekateeka naye neyeteekateeka n'agenda mu sitting room n'amugamba nti mwami ndi ready. Then omukyala owokubiri narespondinga bw'ati n'amugamba, my dear husband, next time if you are really willing to take me out, inform me 2 weeks before. Saagala bino bintu byakubanga ojja n'oŋŋamba nti olina gy'ogenda okuntwala nga situŋŋambe nayo. I'm not comfortable. I don't feel okay with it. If you want me to hang out with you, please let me know where you're taking me. Where are you even taking our kids? Oyo n'omukyala yabuuza omwami. Please just be honest with me down there in the comments. Omuntu yali yagadde mukyala ki? Omukyala asooka atulaze nti ali very submissive without even hesitating, without asking a thing. Asituse n'agenda ateeketeeka abaana era ng'omwami wamugambye. Then wife number 2 yagambye no, la, ojja kusooka ombuulire wajja tugenda, and next time if you're to take me out you have to let me know earlier before you just come abruptly.
So I'm kindly asking, oli mulonde ki? Bakama abo bwe bakutegeeza ekyokukola osooka kuba questioninga, or you just submit to whatever they're asking you to do and you just do it without a question. Kale munnange, ekyo kibuuzo nkirekedde ggwe obe nga weefumiitiriza era oddemu era naawe weebuuze nti wali yagadde muntu ali atya. So ekyo ky'oyagala manya ne bakama abo kye baali yagadde obe kye bali. Okay, keep yourself on the Nalubalula Divine channel and don't forget to subscribe, sharing and liking our page. Yembadde Nalunkala Namilembe akuumi atakuumira mpeera. Gumba kale nze mba mmwe sirinda mbeera eyo tutandikira